Bwe tuba tunoonya oba woba onoonya omusajja waliwo ebintu by'obuusa amaaso ffe ng'abakyala tutunuulira ebintu bya bulijjo nga ali responsible kubanga gwe akufaako ng'omuntu n'otamanya nti alinza okuba akufaako akaseera ako kubanga akyakukwana. Kati ngenda kuwa ka treat kamu kano oba akantu kamu kano k'obanga otunuulira. Bw'oba oyagala okutegeera omusajja ali responsible, bw'oba oyagala ng'okutegeera omusajja amanyi okulabirira mukyala we, bw'obanga mu relationship n'omusajja ne weesanga ng'omusajja gw'oyina ye musajja alabirira maama we, ekyo ekika ky'omusajja kwata nyweza tota. Abamu temubyagala, mulowooza nti oyo abeera mamizi boy. Nedda, bibiri bya njawulo. Mamizi boy n'omusajja ayagala maama we bya njawulo. Omusajja ebiseera ebisinga bw'ayisa muzadde we nawe bw'agenda okuyisa. Singa weesanga nga ye musajja maama we gwakubira essimu ng'alina obusobozi, of course njogera ku balina obusobozi, n'amugamba mutabani ndi mulwadde, n'amwekkaanya, nawe bw'ali kwekkaanya, okitegeera abuyina sigamba nti tayina, naye n'amwekkaanya nawe bw'ali kukola. Naye omusajja okutegeera nti ono omusajja gwe nnina wa buvunaanyizibwa alina kubeera ng'ali atya nti nnyina bw'amukubira essimu nti ndi mulwadde. In fact sina kumukubira, ye musajja amanya, kuba njogera ku musajja alina obusobozi mu kiti kyalimu, mu ssente zaafuna, ng'akimanyi nti leero wiikendi mama kamugulira akanyama n'aweereza. Oyo omusajja kizibu nnyo okubeera nga n'ewammwe tajja kugulira maama we. Koziko nga mukopi ngenda banyonyola enjawulo eri wakati wa mamizi boy, omwana wa maama n'omwana ayagala maama we ow'obulenzi. Omusajja akeera ku makya n'agamba maama wange amasannyalaze omwezi guweddeko kamuteereko, nga tebasoose mukubira nti muneyi tuli mu nzikiza. Omusajja akeera ku makya n'agamba maama yafunye ssente ez'amata omwezi guno n'ateekayo. Oyo ye musajja ow'obuvunaanyizibwa. Bw'omufunanga mukwano towoozanga nti oyo buli ssaawa alowooza ku maama, kamudduke, tomudduka. This is one of the tricks, oba kyekimu ku bintu by'olina okutunuulira n'otegeera nti omusajja gw'olina wabuvunaanyizibwa si waakujjukiza. Waliwo abasajja be tubeera nabo nga balina ssente, njogera ku ssente, nga mukwano waakumala kujjukiza munnaye kati munnange omwezi gwaweddeko anti amasannyalaze, naye ng'asula mu nnyumba naawe, munnange ebbiru y'amazzi yazze, nga teyeekubiriza. Kati omuntu aba teyeekubiriza ku bazadde be, naawe bw'atyo bw'agenda okubeera ku ggwe. Teweeyibaala, tosanyuka nnyo, tolowooza nti gw'agenda ku treatinga differently. Trust me, kikkirize kigaane, agenda kuyisa nga bw'ayisa bazadde be. Okitegeera? Agenda kuyisa nga bw'ayisa bazadde be. So weewale nnyo unless nga balina ebintu ebyagwawo by'otamanyiiko, which is why tuba twetaaga okumanya past y'omuntu gw'odiiringa naye, okumanya omuntu gw'oyina. Tosobola kubeera na muntu mu relationship nga talina by'ayita oba nga tomanyi gy'avudde n'olowooza nti relationship yammwe ina gy'eraga. Omusajja bw'aba ayagala maama we naawe ajja kwagala. Kati tugenda kwogera ku kye tuyita daddy's boy, I mean mami's boy. Mami's boy ye musajja gwe basalirawo. Munaye tuze ku mwana kasooke nkubire maama. Kaakati oba njagenda ndabe maama n'agende wa maama. Nasooka munnange nno mukazi wange yadde agambye tuzaale. Maama n'ayogera oba muzaale, najja n'agamba maama yagambye tuzaale. Ne muzaala. Munnange mbadde neetaagayo ssente nina ebipendinga ewaka eyo, ate of course bantunuulidde, bamanyi nina omusajja alina kasente, badde nsaba otutaase ne bompa yakakadde. N'asooka akubira nnyina. Kaakati mukyala yagambye tomuwa, maama yagaanye, naye ng'ayina. Oyo gwe tuyita mamizi boy. Omuntu agenda ewa nnyina oba omuntu anoonya nnyina oba omuntu anoonya maama we okumusalirawo nga tasobola kuyimirira nga musajja kwesalirawo. Naye omusajja gwenjogeddeko ayagala maama we yeekolera decisions ez'embulamu bwe, yeesalirawo nga tewali amusaliddewo. Era omwami ono ye mwami gw'ogenda okusanga ng'oli naye mu relationship nga tagenda kumenya, agenda kwagala, agenda kulowooza ku beewammwe kubanga alowooza ku beewaabwe. Era kijja mulumiriza nti omwezi guwaddeko nsindikidde maama ez'amata, naye ate maama wa mukyala wange naye ajja okulaba ng'agamba kamuweeyo etaano, eri ntaddeyo 10 kanteekeyo etaano. Naye abakazi bwe tufuna abasajja bwe bati omanyi kye tukola? Kudduka. Omusajja buli ssaawa omwezi bwe gugwako maama oyo gw'ogamba maama yasaddaaka bingi, temwerabiranga nti nnyazaalawo ne bw'abeera mubi. Ye ensonga lwaki omusajja oyo gw'oyina gw'oyagala okuzaama waali ku nsi kuno.
ne bwabeera mubi waakiri mwewale naye tomuvoola mwewale ogaye nti kamwewale sijja gendayo saagala ajje wange naye tomuvoola kubanga yensonga lwaki oyina omusajja oyo gw'oyagala yensonga lwaki omusajja oyo gw'oyagala waali ye yandisazeewo okumugjamu oba okumukuuma ye yamukkuliza okubeera ng'ali ekika ky'omusajja kyali bw'aba wamusanga ng'omusajja talina makulu yamukuza bw'atyo naye okyasobola omulongoosa andi abamu abazadde si be baboonoona tuzaala myoyo ng'abaganda bye bagamba omusajja asobola okubeera ng'akulidde mu maka amalungi akuze ng'alaba taata afa ku maama everything is okay and well n'ajja mu nsi n'abaako ebintu byalaba omutima gwe ne gukyuka olw'ensi gyazzeemu kitegeera mu society gy'alimu n'asooka afuna abakazi ng'abakazi baafuna abawa kyabawa ekituufu kyalina okubawa naye abakazi baagwako nga be bakyamu kati deni waliwo nakina abakazi temugamba nti abasajja bonna mbwa simanyi abasajja bonna bebamu abasajja bonna si bebamu simanyi lwaki okwata amajigo n'ogateeka mu kisero kyekimu n'ogamba gonna geegamu ago amagi gasobola okubeera nga gonna gakala yemu naye nga tebogakuba munda mulimu agalina enjere eyayero waliwo agalina enjere enjuba enjeru so lwaki olowooza nti bebamu gwe wafuna omuntu omukyamu ate oluusi nga sina mukyamu nga mukyamu kuggwe tolabyeko oba towulira nko basajja babeerawo nga ayina abakazi afunye omukazi asooka n'amulemwa owokubiri era nga bamutenda empisa embi n'afuna omukazi ate omukazi oyo n'amusobola n'abeerawo n'afumba ate nga yafuga amaka ng'ate tamufugira ku ddogo gwe nga ggwe omuntu nawe weekyekingemu nga tonnaba kunenya musajja gw'olina oluusi naffe abakyala tuviirako abasajja bano okubeera bye bali oba okufuuka bye bali nze nkimanyi bulungi era nkikkiriza nti embeera gy'olimu esobola okufuula ky'otali n'otabuka naye ng'ate tewanditabuse so kansubire ka point kange kembadde mbannyonnyola mu kategedde ate na subscribing obeere ng'otyogatako eya subscribing eddayo bale kubanga weekuumirako omukama kumpeera ekyosinga okwagala sharing okola kyatenda likinga commentinga ayina kyoyagala okwebuuza kyoyagala okwongerako ba kyoyagala okwabula comment section yange ebeeranga nzigule osobola okubeera ng'okola ki ng'onsanga mu comment section ne tubanga tuwayaamu oba nga twogera bana enoonyayo omukyala ng'oli kkata ng'oyagala omusajja for serious marriage naye ali kkata naye ayagala omuntu nga tozaalangako around emyaka 22 kudda waggulu si paka nnyonyo kozi muvubuka so this guy abadde apeninga for so long bw'oba gy'oli ng'oli kkata ng'oyagala serious relationship inbox me twogere ojja kunsanga ku 0785402860 serious ones benjagala yagala obufumbo jangu tulabe oba ensonga eyo tugiggusa mubeera bulungi omukama bankuumire temujjangu okwo kansuubire mutegedde kyemba nnyonnyodde mulekerawo okuwoza nti nno omusajja afa ku maama we nti ekyo kibi nnyo omusajja ebiseera ebisinga bwayisa nnyina bwajja okuyisa kubanga ne nnyina mukazi